obaka bwemba wabawala enfa ya Diana Skies mugiyigire mu ekyo okuyiga gwe sire Queen ngoloza ntoli wakabi otulaga nga bolinye ennyonyi otulaga nga boina za iPhone emmala yegenda kubeetya olowooza nga nnyo nti nvudde ku nsi negenda ganteeseteese eyo basa bugembe yagiye yazika ompulira bulungi nkugamba nti neeteeseteese etya gyendaga ye ekizampo kiba n'abaana abalekenda bikanga bobuzibu mumanyi omuntu wajja nayogera bino ebintu by'amagezi amugamba jali loko nze okubeera loko nga ndi bulungi nga sibulwa mitwalo ebiri nsinga gwali Abba yagenda okufanga embizi abavubuka mwenna muwige ebigambo byembagamba muve bwekwefuula Abba nga muli baavu omuvubuka nsembayo nkugamba ebigambo bino teri kintu kirungi muvubuka nga ayinamu ssente gwe omuvubuka nga bakumenya omutima omuvubuka nga bakukudde ebbanga obongo bujje ku bakazi oddemu kuyiya mbaddewo nti anfunye ntya ssente omuvubuka gwe olifuna ssente olikwana ne Queen wa Bungereza naye bw'oli bamasiiki ne oli bamulungi otya anti alikwana Queen w'ensi kubanga ssente ye mukwano gwo omuvubuka weetekemu okimanyi nti ssente ye mukwano omuvubuka kankubira kino toyina ssente z'oliwa mukazi n'akusiima ne bw'olikwata ekibumba kyo n'akataagoko n'okawa omukazi abakazi tebajjukira ne baba bakusibye luzira tugambe nga ani ali luzira g'omanyi mukwano gwange si papa ali luzira naye osobola okusanga abakazi bagenda bamusaba obuyambi si papa ne bwobaka oxygeni aga taata guntolese school fees soka ofe ng'ompadde school agamba ayinamu akoogera tafanga tampadde school fees andagirye sente gye ziri ebyapa biruwa kati omuvubuka ku nsi mukwano gwo ye mwanawo ye nnyoko ne kitaawo baganda bo n'abakazi osanga omuvubuka ng'obudde bonna buwa mukazi okusinga obuwa bazadde be omuzadde yamukuza omuzadde yamuliisa nga ne bwanaafa omuzadde yajja okukaaba amaziga omukazi yajja kujja ku ntaana nga yeekutera ebbaawe mu kiwato agambe kiwezeze ennaku esatu ngende mu byange bano abakazi tekinyuma kubeemaliramu nnyoko ne kitaawo n'abaana bo bosooka nga okufaako mu byonna okimanyi nti oba tonavunda mu ttaka ali eri agaba bibanja abalama baati agaba ne muzimu tegutusanga aba akaaba muzimu guugo biki nga bw'omanyi ebintu byawe byekyezi adda mu mizimu gintuga ompulya bulungi naye nga tonnavunda na buvunzi naye maama waasigala akaabirira kitaawo asigala akaabirira abaana ku nsi kuno omuntu bw'afanga ebyo biwedde bakwerabe n'okwerabira teri mwana we alikwerabira teri maama we asobola kwerabira wabanga waali teri kitaawo alikola ki baganda bate nabo basobola okwerabira kyobala nze sifa ku baganda bange ate weewunye bw'osanga mulekwa n'omuyamba n'omukuza ng'omwana we netasobola kwerabira bannamwandu we abayamba ompulidde bulungi nkugamba nti kakati waliwo ebintu bye mulina okubala nti eno ensi olina okumanya nti ndi nsi ndimu ngani tindimu ne maama n'abaana bange ne kitange baganda bange n'emikwano gyange bya bulijjo wako 99% ku mikwano gyo tegyagala obeere successful naye nga tebakera okwefuula abakufaako bebeefuula abakubeererawo naye nga mutima agamba gufuna ddi ekizibu tuwone 77% success ye kigiremeseza okugenda mu maaso mikwano na nganda nene bogamba taata wo pulani taata wagamba omwana wange singa ayita mu bambi n'akifuna bogamba nnyoko singa omwana wange ayitamu bogamba omwana ga taata ayitemu afune tufune ne bwofa waka emyaka 8 omwana we kaya atali kwerabira ne maama wo naye ngambye abasigadde bonna ki kati ku nsi ssente ekisooka Katonda ssente bazadde bo n'abaana bo ebyo biteekanga mu mutima oliba omaze okuwangula ensi kimbaga nti mujje mu Bajjo University nosanga omuntu bana abakazi sibaganye kwagala bakazi bammwe naye toyagalanga mukazi n'akukyaya famire yo nze kyaŋŋana okuwasa nina abaana bangi ogenda olowoozaamu n'ogamba abaana bano bateekamu omukazi n'ababonyabonya kuba abaana gye mikwano gyange n'ogamba buli mwana kamuwe kyayagala nange embeerewo nga ndi singo bamama baibwe babakuza si bamama libakulira yonna ompulira nti omusajja nga wazaana abaana bangi si kirungi mukazi baana bateekamu mukazi nti waliwo abasajja abawumba tuutu ng'ajja bunga obuteeka ku mukazi abonyebonya abaana be waliyo abakazi abaloga najja n'aloga ekisajja nekikyawa omwana waakyo gwe kizaala ebyo bitya we noteirogo eddoga nti gyeriri oli n'aloga abaana b'omusajja nga taata waabwe tabaagalira ddala nga tabawana buyambi naye nga mukatano naye bafa omwana oyo atajja kwerabira kitaawe kugamba eddogo omukazi ono ajja n'amanya kati nti ate omusajja aloga abaana b'osinga kwagala kuba abasajja nakyalo bagalanya abaana abawala n'abaana abalenzi bagala nnyo bamaama baabwe kati omukazi asooka najja n'akukyaya abaana bo bw'amala okukyaya abaana bo ng'ali mu logiki naye akutegeya abaana bw'azaala ababe ababala kufunamu musika naye nga jjukira bano abaana bakukyayiza bwe watandika nabo obulamu mwe muli n'ali omukisa yakuwa omukisa
ebintu ebisumulukuka kyengamba abasajja omusajja yenna nga wakola ebintu n'omukazi togezanga ne weefulira omukazi oyo ne mubanga mwawukanya omukazi muweeko sheya ye nga togeze na mu kooti ate musigale nga muli bamukwano kubanga omukazi olwakaba amaziga nga yateeka okuguma mu bintu byonna n'ateekako ettafaali ku bulamu bwo buli lwatonyeza amaziga tosobola kuba na mirembe yensonga lwaki osanga abasindika ebigaali nga bangi tale lisita kinagifunyemu nti balese abamagye ba America ne France ate abaagala okuba Uganda ate babadde abagenyi abakulu kwegamba bino ngenda njogera ebintu bino bantonya abantegeera mulekerawo okutambulira ku propaganda abantu b'enkyukakyuka propaganda akolera mwami Museveni mu Trump yanyize Museveni amunona oli yakoze kachano nakaita CNN n'ateekayo nga Trump yawandiika CNN n'ateekayo nga Trump yawandiika bannayuganda ne bakyamuka kiraga nti mulina kiddako ne Museveni abaasaka wakola ki kutali sita kulaze deputy commander wa CDF ga amagye ga America wa France ompulira ate bamukube ate for your information Museveni ne Trump bamukwano bannayuganda fama ino okujja mu buzibu etukola ki ate nekyo kubitwekera oteke subi mu bazungu abazungu tebatwagala nako nikola twingie ebitukirwa mpuliriza tali sita yabadde mu ne message bagikoze okuleta abazungu balaga nti basobola bakuba naye mnyagala muna Uganda alaba bajjo kusanyuka TV ne busogalo yo radio ebyenkyukakyuka bya festival abazungu era bolaba ngomukulembeze gaye kulobesiza ku bazungu tomwagalanga walabye Trump kati ye president wa Venezuela abi amafuta gaabwe banansi be yaguza rujjo omuzungu talumira wantu atalina interest sawa Museveni baba mukoba mukubira mafuta gebunyira kama mafuta ge Uganda ngabo ogamanyi sina mafuta matuufu mutege naye naba n'ebyobugagga nga bazungu babyagala mukatamugulu president Museveni tasula omuzungu tajja mu nsi yo mbayagala gofuna obwenkanya ajja mu nsi yo nga ina mu business okufuna ku mirembe gy'abakabaka aba missionary yajja wano nga yagala kuba slave trade na kuba gold kati muna Uganda kyawo omuzungu ensongo zekolereko ng'omuddugavu omwene omuddugavu gwe kenyini ne mulekeo kya nalabye ebintu babitraining ne bafuuka abasiru n'aba blogger abagezi nga bonna boogera ebyekisiru nga 15 February kati batakuba Museveni nga 15 nakola muti twetekamu ka diplomacy international community nabega bana Uganda bali serious ne tuyitirize omuzanyo mu struggle waliwo abantu nga baagala enkyukakyuka yaddala nga ffe babajjo nga tukyali mu kabampaane nga tukuze ekiŋŋaanya okulya ssente za president Museveni kino ekisanja kukula sigamba nti sirina mikisa zigira sigamba nti nsobola okunoonya president nambula naye okula n'ogamba ne kakati bannayuganda banandabanga ku TV nga ndi ebigambo byange kirikomawa wagima Bible walayira mutegeti si meeting nga ku president siryanga ku ssente ze okulekeza cooperative banazo senda zirya newulako jasula obukadde ameka ate nga za mateeka nobe bazibanze naloopa nzo musango banvunana kusayininga nga chairman ate wali tosobola gaana komiti esazeewo ate bandinkubye kemiko nti bajja alina omutima omubi alemesa abaana ki waliwo abantu nga twasigala kukola bintu bya kisajja kikulu kati tuve muno propaganda abeera ku social media bannayuganda ebizibu ebiruma Uganda fa balina byekwatiramu ekisooka mumamaga tulete enkyukakyuka tuggyemu enkwe tuggyemu okugenda mu parliament ya president Museveni omusajja yakava mu kalulu opposition yekayanira ebifo bwegenda mu kooti ddala ng'olina omuto ogukola obulungi osobola okugamba nti genda mu kooti za president Museveni akuwa obuwanguzi ng'omusajja yarangiridde nawokutaano ddala ng'olina omuto ogukola obulungi wako nammere bakoze emivu y'e Masaka lwaki ababaka tebagaanye parliament ne bagamba ffe tujja genda mu parliament nga bannaffe tebabawadde buwanguzi bwabwe bajja ofule lutaya kikolage ti n'opposition yeefaako yokka buli muntu ali ku lulwe bandi bali bagaffe tuzize parliament tugaga international community tuno musajja dictator alinayo BNRM bokka na ba independent ni opposition etagoba sente opposition gyokiriza tulina leader of opposition omusajja nakuwalidika opposition gyebagenda okuba baka milioni 315 bali opposition nga bannaabwe bakaba bakansala bakaba najja nasifu namulaba ewa kisonga akaba nempulire nako yako vulungulia wansi mu bile bintu birimu okufa kwa abaana bali makomera nga muddamu ebyo nga muleta propaganda abazungu bagenda kuba Museveni abazungu bakuba Museveni kikyamu kyekiri mwekalakasizaako nakino wako kanchikuyigiriza ebintu byokebireeta okwekalakasa mu nsi si kibiina kya byabufuzi okwekalakasa kulina okuba nikibaita common cause nga bolaba nti Sudani gwali mugati Libya yali nfuga mbi bamuna bate munafuna common cause okwekalakasa nga tekuliimu nti abageso abalugwala abanyankole abaganda fena tulina ekituluma nti bwavu kulina okubanga kwawamu nga tulina kozi yaffe tukoye obwavu sigamba nti gwe nkuwala nambidde gwe jangu ate gwe nkwagala change must be fundamental to everyone engeri gye mulina okuleetamu change bannayuganda
kusoka kugula bwongo bwamwe mugoje mu Bajjo University mbasomese bawamba batya tosobola kuwamba ng'ojja kuba ogenda ku City Square ya Lukwagaagaane muhozi aho yabaye bulungi bye nkugamba tosobola kuwamba ng'owefudisa alowooza bye nga nowanupa alowooza bye nga noweeniale mwalowooza ki ffenna tufune ekintu ekitugatta nga tekiri mu kibiina kya byabufuzi tugenda tukoye okulya enguzi abaana baffe abakazi baffe bazaala omusujja gw'ensiri gutta abaana tetulina school fees kubanga abantu abaneekalakasa baba ne community ezo ensi z'owulira zirina few languages nti ajja kwogera Oluwalabu oba Olusudaani Uganda omulugwala ekizibu ky'Omunyankole si kye ky'Omuganda ekizibu ky'Omuganda si kye ky'Omulango ekizibu ky'Omulango si kye ky'Omusoga kati okwekalakasa kunaavaawa kyokka ate ne leader ani akulembedde okwekalakasa are you a uniting factor obusongo obutono obuleka mu ddiro n'okugana ku nsonga ennene nedda anti bannayuganda natali bakyagala nti bakisobola kati nsomesa nga profesa mukulembeze kyakulembedde revolution naye temusobola kubona mukulembeze ng'asooka kuyombako nabajjo enkya nayombako ne wakko ate nabagamba mujje ku situlite kisoboka mwetaaga mu faaza figa Besigye yali agezezzaako obwaki ebintu Besigye yakolanganya activism nti Besigye yali agezezzaako kuba Besigye nga ne bwolya ssente wa Museveni tasobola agenda mu kamera n'akuvuma kyeyalabala kyekino nga bwaleetawo okutuwaka buli mwajja gyetabamu President Museveni tatya bamwita bakado politics bamwita batya tatya boardroom politics ate revolutionary politics omukulu Nsibambi simanyi busungu gye yabujje n'atema amasanyalaze wadde yateekawo ebikondo bwe yavudde mu kutema amasanyalaze n'ajjako abaana basale n'akwata ekyuma ky'emmwanyi n'akitwala ebukoma nsimbi mukulu Nsibambi bwe baba bakumya akalulu yajja mu transactional politics oba yajja kukolera abantu ekyokubiri mukulu Nsibambi ekisanja kino abantu bano kye baakuwa eky'emyaka 5 g'obawadde ki kubanga baamuteekayo okwo ampulirize kati byandibadde omugezi yandikoze atya nti amasanyalaze basale n'ekyuma ky'emmwanyi bwe bazeeko abantu emyaka 5 gye baakola ki gye baakulonda kyalaze nti omutima gwe si mulungi ompulira bulungi nti labiro yali abikola to impress people to vote him back eyinza kwako kwavudde ensonga obutamuzaayo nagambye bannayuganda bagezi vakona abawuganda ku social media abavuma abantu tosobola kutema amasanyalaze legago kuba Nsibambi is a public figure Nsibambi omusajja gwe nakola neegomba simulaba mu mutima mu byogo kunyigiriza banaku Yusufu Nsibambi mutima mu byogo kunyigiriza banaku kubajjako amasanyalaze ko tosobola kumanya n'obululu obutono bwe yafunye okosizaamu n'abakuwadde obululu obuki obululu obutono ompulira yakikona otogera kino odda ku kirala Akina chikulaga nti buli munnabyabufuzi yefuula ali mu opposition kyembadde njogerako ali waggulu buli munnabyabufuzi yefuula ali mu opposition abayina byabala Uganda yetaaga opposition leader nga tayagala bya parliament tayagala musala gwa president Museveni akabonero ka professor mukulu Nsibambi kalaze nti parliament yamulumye nnyo bwobanga oli ku opposition parliament ya dictator oba oyagala yaki kati chikulaga gwe munnayuganda ngoberera oggulu obwongo nti bano abasajja abalimba nti bali mu opposition banoonya mirimu be basinga n'okwagala president Museveni abeeko naye balina kuzanyira ku emotional intelligence yammwe ompulira wako babasanyire ku mitwe nti twagala kubajja mu nkyukakyuka era teri kintu kiyambye mwami Museveni kufuga ggwanga lino myaka 45 wakati yeeyongedde 5 parliament egenda kuleeta ekiteeso kafuga emyaka 10 bamala okufuga emyaka 10 omwana akikwatemu kwate mulina opposition bana opposition yambye nnyo mwami Museveni ompulira okubafuga emyaka emirala ameka nti babadde mu bedroom naye nga befuula ababalumirirwa naye ngeri bo bagagabala ate nga bagabana ngeri okujustifying my statement and point nti ng'oyagala omubaka wa parliament akuwalane president awere parliament nze bajja mbagamba ku radio net TV nti tujjewo parliament bagana kumpa butwa bagamba omusajja atulemesa omugaati kati gwe munnayuganda atanazuukuka kati njogana omuntu atanazuukuka nti teriwo opposition efuula mbu akulumira mbu ayagala mwami Museveni aveeko ayina kwogera ebyo kubanga bamanya one munnayuganda mwangu wakuhuduwinkinga wefule mbo manye ennaku ye wefule mbo genda muteeseza wefule mbo omulumirirwa janku TV yogera ebigambo byagala okuwulira ajja kuwa akalulu kyekizibu ky'abalonzi nabo nti abalonzi bakoze omulimu gw'amaanyi okweremeza mu mbeera gye balimu baleka abantu abatuufu abayinza obbasekerayo kye babasakidde ne bawa abantu abafu olw'ekinyumu nti bajja ayogedde Kyagulanyi ayogedde nnonda ambolera tiikinga simanyi wano NRM yefugawo kakati Nsibambi yatulaze akabonero era namwagadde nnyo nti politics is a business yabakulembere mu kukulembere kubanga Nsibambi talina kyayagaza nsi Yusufu Nsibambi talina kyayagaza mugagga lawyer oyo amataka galina togamanyi yandibadde agamba omuntu kambulekere community
kwa Bible egamba omuntu wakuba oluyikyusa ne kutama eddala akole ki akube wewe baito okutama na ddiini mu mutima tosobola kunyigiriza kyalo kyonna ompulira bulungi nga olw'okuba mbu bansudde mu kalulu kati ekyokumiitinga President Museveni tiyabaire yenka n'aba opposition Latifu Ssebaggala Robert Sentinel buli muntu yamiitinza President Museveni ompulira Moses Kabusu mpuliriza bano ababaka ba parliament engeri gye babeera mu parliament nga balimbye abanaku bagenda kukyusa embeera yaabwe bavaayo baavu iramu buli mubaka wa parliament alimbalimba abanaku tezigenda kutereza embeerayo bava mu parliament nga baavu lwaki ebikolimo by'abanaku bikwata kati nalaba ekifaananyi buli muntu yagenze mu President Museveni abadde talina kiddako nga is the only rescue okulaba nga afuna ekikola ki era waliwo gwe bagenda okuba cabinet ekifo mu minister obalaba nga bali awo president alina bagenda okuba mu minister babadde bagenze ku lobbyinga government top official position nikubona Ronald ayina okuliza soma kibagira bawali kada nebikubuzize abantu nenabategere nti bagenze ku lobbyinga era gye kulanga bagambye tono ye minister wa gundi national reconciliation kati no wabasajja abaganda ekitiibwa abatuufu uwo musajja gwe bayita Mpuuga ekitiibwa uwo musajja gwe bayita Sseggona ekitiibwa ne mu busungu obungi n'abeererawo Nuupu uwo musajja gwe bayita Lukwago ekitiibwa mwafiiriddwa abasajja ne mujja kubejjusa anti nkulaga nti wabasajja Lukwago Sseggona Mpuuga ekitiibwa ne mu kugwa kwabwe babasiimye emyaka 2 gye mwakola ki tebannabali amulokwe kuba Mpuuga yasobola okubeera prime minister w'eggwanga Sseggona asobola okubeera Antono General Lukwago asobola okubeera minister of justice nezo offer baziwani bazigaana be basajja abaganda abasigazaamu ensa olaba bamanyiza bunyiza Latifu Ssebaggala ne baddukira we waani kati credibility kintu kikulu Sseggona akadiye ne credibility ye era bonna abalayi musango wa Mwanga Kivumbi ekyasinza okunnuma bino ebyanera ebigwago bya social media bibagamba banonya political kamubaka kyokka ekivuma kiyiika endusu bwekiti ku TikTok tekisobola kuyamba Mwanga Kivumbi wadde kantuna kamu kyekiwa bano amagezi kati ye struggle y'abagwagwa kyova kantasobola bba wantebe abandi badde bagamba nti bannange mwebale tubeererawo okumanya bino ebyana birina emitima emibi era Katonda yabima enkyukakyuka Katonda yabima kyenje byaze mu kuvumba Sseggona ananga nali mu musango kyokka yabiyamba yasobola okubita asobola okuva mu komane Lukwago mutuviire ku Mwanga ne mu komane gye biri biwulirayo emirembe nga Sseggona tagenze mu musango kati nga Katonda akeera ku makya ng'awa abagwagwa obuyinza gwe Katonda w'eggulu n'ensi omumanyi Katonda gwe bayita okwagala Katonda gwe bayita ekisa akeera awa abagwagwa obuyinza wa Sseggona ye yakoze akabonero ke nti nze ensonyiye kwa Mwanga Kivumbi y'omu ku basobola Mpuuga Mwanga Kivumbi y'omu ku badde batayagala ba Sseggona bayitemu Mwanga Kivumbi y'omu ku badde batayagala Lukwago bakole ki naye bakulaze nti bo bakoze akabonero ka Katonda basonyiye ebiwumba tutu biri ku TikTok biyomba kyokka nga ebiyomba enjala ebiruma tekisobola nakweza Mwanga mitwalo 2 mu komera ne Edi Muto tekisobola muwa kyakulya olw'okuba kiina data n'engeregeze n'okwasame nga kivuma abasajja kati politics w'abagwagwa era agenze Mukama yatuyambi nti omanyi Katonda ono yayinza okukola yagobya omulembe gw'abagwagwa kubanga Katonda nnyo 2 mu bali banatera okufuna entebe Katonda n'agibamma lwa busiru bw'obanga tolina kwagala mu mutima gwo wakko bw'obanga tolina amagezi mazaali katosobola kuwa ntebe nga totandise okunzijjako kakati abantu bakulwaniridde obasudde mu kalulu obalwanyisiza bagudde ossa amanya gaabwe nti babba naye bakulaze makyuli ne bajja ne bawolereza Mwanga Kivumbi ate era obavumirayo kwegamba kino ekibiina kyabavumi oba kyabagwagwa kyabutategeera kwegamba Nuupu kibiina kyabazonto bazolo oba bino oba bakola pate yabagwagwa batalina magezi mazaali abantu badde bagamba bavuma balooya kyokka ate abayambamu omusango gwa Mwanga Kivumbi basobola omuteeka ne kalabba kati ze sobola kulowooza nga bafuutu bigere abantu badde bebazaba kubanga Nuupu yonna banoonya looya ki asobola okuyamba Mwanga Kivumbi kataliza ka Mwanga Kivumbi sikagala baloya bakatana kubanga kikabonyabonya mutima mubi nze sobola kusonyiwa Mwanga Kivumbi naye ate mpalo kwage ekitiibwa yamusonyiwa ne Sseggona abanyini bateka ku Lukwago ebigambo kwegamba byali biza bitekewo olugongo mu Struggle bijje bitta abantu Katonda agamba kalingana awazine momo obuyinza abantu abatasonyiwa bajonize anti ze busungu bungu kwanda bana bagwagwa nnyo bibera kuli kakati sawa 8 yabadde kati byabera mu State House n'omukolaki kuga babitambuliza mu propaganda forever tebina kiddako enako ekyo biruma abantu babiri mu komera tebalina plan B bina bira kwasama bwasami no muntu kugamba ati ensubi gye bakola kujja abantu bagezi mu Struggle eyo Struggle kyajusula onako luyagwa kugoba abantu bategevu ne bagenda ne basigaza abagwagwa ba internet kalanga nabo abagwagwa ba internet beye bakomba mabox gaabwe kimalo kombe box yo muwala bonne kigwe ddalo ne kwalo nakakaza akavuma President Museveni kakazi katono kona kalinge mu nyungu kadawone kavuma President Museveni kavuma ne mukazi we kakazi kampinyo kitikafaanani kamukano nokala batosobola kulya mmere kugane kasiga ekifaananyi nti bano baba wabuyinza
tebandi bademu wadde mpeke efuga LC abavuma bona banu wala kakazi kampisi kamanyiri nyama nange nkera biti naye kawemula kafuma president kati Museveni nabo muvuma nga yalina obuyinza bufana mbadde nga bakonvinsinga abantu b'NRM obalage nti goyina empisa obalage toze kuvuma oze kutereza gwanga ekizibu kyo kumalawo obwavu kumalawo nguzi kukola nguudo abana bafuna school fees okola ebintu betaka kuvuma naye kati gwe obukazi bona obukolera Museveni obwo kati kaba katekawo ekifaananyi nti kavuma nnyo kalaga ekifaananyi bana nuku bagwaga kefula kalina obusungu tiza wantama ne kawemula kumbe kalaga ekifaananyi bantu babba wantebe byandibadde biwumba tutu byonna kibyandikoze eki kibyandikoze kwegamba ensi yetaga mu magezi mazaali tosobola kuwamba buyinza ng'oli musirusiru kagamba n'abantu abandi badde babowa ssente n'abantu abandi badde babowa obuyambi bagati tujja kubeera ku bano basirusiru okuvuma kintu kibi nnyo. It's very bad. See, Museveni beyalajja mu ntebe yavumaani. Dr. Besigye yavumaani. Sabagala yavumaani. Bana basozo kujja mu opposition. Yani abagamba opposition yabo. Bisona katuvire mu nchoka yaffe. Wako tuvire genda. Katwabijirekera ngati byawangudde. Opposition. Nakola kaganiro mutali asereza Museveni guno omulundi. Mbakuzira byandika bigowa tulemesa. Bili abiri mugumbi yagamba bajogowa tulemesa kunyamba kasiri ndamu kubera mukobo lya mmwe. Sida mukolya Museveni kintu kyonna. Nenvaamu byawangudde. Kigeza bili kwechi kolimo ky'obutategeera. Biganye okweka ko kutegeera. Chukana abasajja abageza babiyamba bibavuma. Kwagamba ebiganda nze ndi muganda au tutajawo baje. Mpoliza bine emitima emibi. Tutajawo kubawuza. Tichoba chikujigira. Bwe chikunyigira. Bebo okole ekirungi kika kati atwesibako. Kati anonya kamubaka. Kati kamubaka yabwe ina makulu kinga bichali binako. Chako mbuli kamubaka yebyana bine bivuma je bita kamubaka yambaje. Wako bwenkola program eno. Next trending anvako ki. Zecho. Mpuliza kali okutraininga kunyamba ki. Kakati abantu abatwacha ina endoza yekinako. Kada abasobola okufuna sente n'obuyinza. Abalowoleza kulya views zingale signing ko. Views zibafule governor ba Bank of Uganda. Echabatwayo national reconciliation. Tewali national reconciliation bagenza kufuna before. Nena we ba muntu mukulu. National reconciliation ngataba kulembeda je ko nabantu abasajjalaze. Buli omwa bali mukutegekera bukadde bwabwe goli ku TV obogerako. Bali mukutegekera bukadde bwe bamaze batiensi. Ontegede bulungi. Kugamba nzo obusugu bwe bunkwata. Bana abagwagwa n'abawumba tutu bamalamu amaanyi. Befosinga ko bategeereko akasembayo. Chukano byo bifunamu bwe bijja ne bivuba nga bifuna YouTube nga babiwayo emitwalo 5 omwezi. Sitwago buli muntu yasubula sitwago. Kimchola banga social media blogger kisagala kufuna kyeyogeza ebintu bitali bya buli jombo kivuma ne kifuna views za YouTube ne bakisasula. Gola banga MP akulwanirira agenda fule motoka ya milioni 3.5. Oyingira otya parliament yema mukama utali mu gwanga likubonga nguzi. Oyingira otya parliament ngo Jeffrey utaya baba batumagano balwanirira. Oyingira otya parliament yeyo nga president Museveni asiba akola byayagala. Kanango nteke yagwa bamwiba abasinga tutaya yawangula ono mwana we Masaka yawangula kanalabe nkiretanyi bamutaddeko mu yabakateni za bumbi busatu ne bayi mu byongera nkiretanyi mani kati uli abadenga wo kumukwata kati ne kizo ziyagule zo bumbi busatu after surviving an accident kakati omuntu atenkiretanyi nafuna obuzu first suspect babomanyi basajja mu mukuzi byotolidde ku myaka nkago yagabira ku myaka 7 akana kalekeke yi